Hello friends, musiibye mutya? Kansubire muli bulungi. Mujje baliko ejja leero. Kwano mujje waliwo ensonga endala wano eno gye twagala twogereko. Eyinza otuyamba naddala aba sisters abakola mu nnyumba. Mujje tubeeko kye twogerako. Waliwo n'abantu abalala abaagala okwogerako nammwe, abaagala obbawa advice, abaagala oba updatinga ku biki ebigenda mu maaso ebiyinza okubayamba. Ahmed wewale kujja mukwano. Mujje mikwano, olwaliro twagala twogere ku locations mwe tubeera, streets kwe tubeera n'ennyumba ze tubeeramu. Ennyumba ezo sometimes zibaako ennamba oba mukitegeera, naye abamu ku ffe tetubitwala nga kikulu kumanya ennyumba gye ndimu, nnamba mmeka, ndi ku street ki, ndi mu kitundu bakiyita batya. Some of us we don't care about those things. Naye nga ziba important okumanya byonna bikwasaganyiza wamu ku by'okwerinda. Bituyambako mu ngeri emu oba endala, kituyambako ate kiba kirungi ne tusharinga ebintu ebyo ne bannaffe bwe tuba tufunye omukisa nabo okusisinkana nabo. Eyo gye batambulira, gye tutambulira, abamu bamanyi okubatwala like mu places ez'enjawulo ne bakutwala eri mubimanyi bye bazungazunga. Nganya eno netiwaka yange badde evuddeko naye nkomyewo mikwano. Mujje twogere ku nsonga eno, twewe ku magezi ku locations zaffe, tumanye n'okukozesa zi Google Maps ezo ku masimu gaffe. Njogera ku basisters bannange abali mu nnyumba, locations, streets n'ennyumba sometimes zetubaamu zibaako ennumbers, naye abamu tetubitwala nga kikulu naye nga kiba kikulu. Ate in case obanga otegedde ennyumba gy'olimu nti nnamba bweti, street bweti, ekitundu bwe kiti, kisharingeko ne munno oyo gw'omanyi nti kati ng'eyo gye tutambulira ne bakutwala luli wali, luli ne bakutwala eri, luli ne bakutwala eri. Kimanyi musisinkanayo bannammwe sometimes. Musharinga information yo eyobikwatako oba wookolera ne munno. Nsuubira kiba kiyambako. Emusindikire location yo ku Google Map, omugambe munnange nze awo wendi onkyekingangako in case owulira tewakyali kivaayo gye ndi. Oba mukitegeera mikwano. So ensonga eyo gye njagala twogereko olwaleero. Mpozi n'ekirala, abo abalina omukisa okufuna, abalina ennamba z'abantu baabwe ba bosses baabwe, oba n'ofuna ennamba y'omuntu yenna mu famire eyo mw'oba okola, nakyo kiba kirungi n'ogisharinga ne banno, ate era still n'ogiwa abantu ba famire yo ne babeera nayo. Buli nnamba gy'oba olina nga y'abantu abo kiba kirungi n'ogiwaako munno, ate era n'ogisindikirako n'abantu b'e Uganda. Famire yo neekola ki? Neebeera ng'erina ennamba ezo, naye tomanya. Aba mukitegeera mikwano. Ebintu byonna bituyambako for security ku lwaffe, ku lw'obulamu bwaffe. So today I think ensonga eyo gye njagala tuyiseewo. Waliwo n'omwami ayagala okwogerako nammwe olwaleero. Abawe
awe updates alina ensonga ze nga ye naye zayagala obannyonnyola eziyinza okuyamba mu ngeri omu endala twekuumye tutya okusigala nga tuli balamu okumalako contracts zaffe ne tudda ewaffe mu mirembe oba mukitegeera mikwano naye nga tufeeyo nnyo 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 okutegeera ebitundu mwe tuba tuli ne streets n'ennyumba ennyumba ezimu zibaako ennamba Pade I'm fine mukwano how are you ennyumba ezimu zibaako ennamba so kiba beta n'obuuza in case ewaka w'okola waliwo omuntu omu oba mukwano gwo nga ye kale mwogera nga muli ba mikwano osobola okukozesa chance eyo ng'ali mu mbeera nnungi n'omubuuza nga atagenderedde n'omubuuza naye wano street eno bagiyita batya okitegeera n'akubuulira n'onootinga oba naawe ennyumba weba eyina ennamba osobola nayo okubuuza olina kubeera omukalukalu ekyo kiyamba ggwe ebiseera ebimu Alim. Hey dear, how are you? Oba mukitegeera mikwano gyange so ensonga eyo njagala tugibeereko tugitwale nti nsonga nkulu okumanya ebitundu byaffe we tuba tukolera ne street yo kw'oba oli n'ennamba y'ennyumba mw'oba oli just in case mulimu kale ennyumba empya nga zo tezirina numbers nga tezinafuna numbers naye oyo aba ayina ennyumba ng'eriko ennamba osobola okukola ki era ne woba tomanyi nti oba eyina ng'olina gw'oyinza okubuuza like mu family oba oyinamu omuntu nga mwogera nnyo omukwano gwali mu ngeri eyo osobola okumubuuza aba ajja kukubuulira oba mukitegeera mikwano information yonna gy'aba akubuulira oginootinga abamu waliwo oba ngambe states eno waliyo states by the way states ne state naye oba osobola okugibuuza nti wano wetuli eno state ki oba okitegeera abamu bo bayinza obutakitwala nga kikulu nti lwaki obuuza naye just baba ayinza okitwala nti osanga muna ayagala kumanya bifo eno manyi nabo baagala nnyo okumanya omuntu nti ayagala okumanya ebifa ku nsi yaabwe oba okitegeera bw'okiteeka mu ttuluba eryo nti oyagala kumanya ebifa ku nsi yaabwe akagereka oli nti waakajja oba okitegeera abamu yes kituufu abamu beekengera naye era still osobola okubuuza gogo kyonna ngeri yonna gy'okikolamu as long as ofunye information ekwata kuba wonna wooli kyekisinga obukulu information eyo oba ogikoze otya ngeri yonna gy'oba ogikozeemu oba gy'oba ogifunyeemu kiba kiyambako wabaawo oli ng'alina omukisa nga basobola omubuulira kuba kati nze nabuuza ne bambuulira buli kimu then n'oli ng'alina osobola obuuza gogo nakyo kikola amakulu n'oyo alina omukisa okubuuza ab'omu famire omwo mwennyini nga tebalina nnyo obuzibu nga tebalina kyakwekengera kyamaanyi kiri awo naawe osobola okozesa eyo kyansi n'obuuza mukitegeera mikwano okozesa eyo kyansi n'obuuza n'omanya munnaye ate woomanya information eyo kiba kirungi n'ogisharinga ne munno kati ng'eyo gye tutambulira abamu babatambuza n'odda wali osangayo banna ab'enjawulo bannayuganda banno era bye mubuuza gw'obeera wa nze mbeera wano bwenti street bweti bwekiti ne bwekiti ennyumba bweti ennamba bweti oba okitegeera muno n'omuwa information yo full information yo wa w'obeera oba okitegeera just in case bintu byakwerinda Google Maps muzisharinge mu bifo byammwe gye mubeera ate kiba kirungi oba nga
essimu yo neebeerako location eyo mugi activating ng'ebeerako location wa w'osinzidde. Bw'oba oyumya ne munno asobola okumanya oba ki location oba okitegeera. Nazo osobola ozigira location oba osobola ogikola ki ogiactivatinga neebeerako ku ssimu yo. Ne Google Maps ezo z'ebifo nazo ne muzikola ki ne muzisharingangako ne bannammwe just in case ne mubeerawo bintu byakwerinda munnaaye. Eno gye tuli buli omu olina okubeererawo munno mu ngeri emu oba endala bw'oba ofunye omukisa. In case ekintu kyonna kituusewo at least Shillard, I'm fine there, how are you? So mikwano, ensonga eyo gye mbadde njagala okuyisaawo for today. Waliwo Felix wanzisenze baaba. See that I don't know Swahili. I don't know Swahili. Felix, I don't know Swahili. Naye ng'ebintu ebyo bambi bikulu nnyo ku ffe mubinootinge. Sharingangako locations zammwe ne bannammwe bwe muba musobodde okusinkana oba muno gw'olina mu contact yo nga muli awo mu kitundu kyekimu oba mukitegeera. Kintu ekyo kiyambako oli asobola okugamba munnaye nga sikyamuwuliza oba mukitegeera n'akukyekingako in case waliwo wonna awo watandika okubuuliriza osobola okuvaayo n'oyamba nti yampa information ekwata ku kitundu waali eri bweti ne bweti yaŋŋamba ali ku street bweti namba ennyumba namba bweti location yeeno oba mukitegeera. So n'abayamba n'abandivuddeyo okuyamba ne bamanya waawo okutandikira n'amanya g'ababoosi bammwe abamu temugatwala nga kikulu kugamanya n'amannya gaabwe mulina okutwala ng'ekikulu okugamanya ne muganootinga. Abamu tukwatako erisooka kuba bye bitwanguyira naye amannya gonna oba olina okugamanya. Amannya g'abakama abo gonna oba olina okugamanya oba mukitegeera. So ekintu ekyo kikulu. Nze by the way abange IDs zaabwe nazikuba dda n'ebifaananyi. We nafuna chance nenzisanga we nazisanga nazikuba ebifaananyi IDs zaabwe nenzisavinga mu ssimu yange mu Google Photos zange gye ziri eyo oba mukitegeera. No dear, I'm a Ugandan. Oba mukitegeera. So oliwo oba naawe ofunye ogwo omukisa ankuyite Kimuli. Oyinza omuyita n'agaana. I've not sister to Zuena Sudan. Oyinza omu askinga n'agaana naye it's like osobola keeping her on connection failed. I don't know why. Kimoli, I've been trying to invite you here. I think you have something to say. Naye ddamu ogire tulabe. Oba mukitegeera mikwano. So nze bwe nafuna chance eyo capturing IDs zaabwe nakikola. Of course ate era nensindikira mami wange oba mukitegeera bamikwano. Kachabali. What's that? I don't understand, Felix. Oba mukitegeera mikwano gyange kyenjogerako wano eno. You can ask. Abamu balina abantu nga bo bali friendly
nga baagala okumanya nga oba bali proud mu nsi zaabwe oba someday osobola okubeera awo ng'olaba muli mu mbeera nnungi n'okireeta ng'ekyokusaagirira awo bwotyo oba okitegeera gwe n'oyisaawo akantu ko tomanya munnaye kakwatayo oba mukitegeera. Bwana weebale kusiima. Of course you're my sister era oba mukitegeera mikwano ng'oyisaawo akantu ko olabira awo nga kakutteyo oba mukitegeera. Yes, n'abeekengera babaayo oli n'akwekengera naye osobola okugezaako okufuna information endala yonna togezaako omuntu omu like omu oba bayo osobola okufunayo awo gw'ofuula friend wo mu family naye nga gwe olina information gy'oyagala omuggyako oba mukitegeera mikwano. So kiba better sometimes abamu engeri gy'okumanyaamu oyinza okugamba bwe bakutwala nga bakutambuza bakutwala somewhere tonyumirwa bunyumirwa kuvuga mu mmotoka gwe amaaso go gabeere bweru ng'omaakinga osoma streets ng'onootinga oba mukitegeera bamikwano ng'onootinga street tuyiseewo eno street bagiyita batya wano bayiseewo batya obupande bubeerako okwo ku kkubo especially kino kiyinza n'oyambako abo abaana abatera okudduka mu biyumba notamala gapaala in case bakutwala mu family ndala bineno bye batera okuzunzazunza abaana osobola ogenda ng'onootinga down ezo streets ze bakuyisaako okitegeera yakati eyo gy'ogwira ku munno munnayuganda munno oba mukitegeera mikwano kyenjogerako. So I think kibeera better bwe tukikola mu ngeri eyo nsobola okutaasa obulamu bwaffe ekintu kyonna in case kituuseewo ekintu kya location street house number bintu bikulu nnyo n'okumanya information first ekwata ku bakama abo like amannya tokwata limu nti ali olina okumanya amannya ga mukama wo gonna ennamba zaabwe muzisharingenga ne bannammwe muzisharingenga ne famire zammwe plus their information n'emirimu gy'abakama bammwe gye bakola mugimanye oba tufuddeeyo. Princess ekyo kirungi sweet lwani mukwano weebale kubaako olina okumanya streets kuba infact katukireete kuba n'abaana batera olemererwa ne baddukayo nkesi olemereddwa remember tomanyi bulungi Luwalabu olina okukozesaawo ka taxi olina okukozesaawo ka taxi oba nkaŋŋambe nti oba oddukira oba kaŋŋambe wa mukwano gwo muweereza message okitegeera olina okukozesa taxi olina gigamba kimu nti ngenda ku street weewati akatundu bwe kati house number weti oba onteeka kimala oba mukitegeera mikwano kirate weebale siima sweet oba mukitegeera mikwano kintu ekyo kiyambira ddala nnyo ne woba ofunye obuzibu osobola okugamba muno n'okubira muno n'asharinga oba okitegeera era munajja kugamba oliwa mu kitundu kye otandikirawo mugamba ndi mu kitundu bwekiti street bweti ennyumba namba bweti oba kitegeera mukama wange ye gundi akola mulimu bwe guti abayambi nabo babako we batandikira oba mukitegeera bannaaye. Yesterday nabadde nga njogera ku ssente za upkeep nazaawo wezigirawo obutemalaako ssente zaffe kuzisindika awo nazo weziyambira kuba ziba zijja kuyamba like okufuna taxi n'oyambibwa oba ogenze ku poliisi era oba olina kukozesaawo taxi
Mutebi webale kubaako. Kyakuwa webale kusiima mukwano. Oba mukitegeera mikwano. Ekintu ekyo kiyinza okutuyamba nnyo nekituyambira ate ddala nnyo. Kiba kikulu nnyo okumanya information gwe wawa oli wennyini. Tuleme kugamba nze ndi Saudi, ndi mu kiyumba mbonaabona, bakubuuza oli mu kitundu ki naye nga n'ekitundu tokimanyi. Nze ndi mu Oman, nze ndi wa, yonna gy'oli gy'okolera essaawa eno. Naye ggwe nga just omanyi bumanya ki nsi mw'oli naye nga tomanyi kitundu mw'oli tokimanyi bayitawo batya. Tomanyi street, wakiriko street yo weba mpya nga terina linnya, at least manya next street, omugambe ku next street bweti naye ogira oti. Oba okitegeera. Ennyumba ennamba bweti. Tugezeeko okumanya okuzuula information. Oba okitegeera. Mutebi thanks there. Tufeeyo nnyo okufuna information naddala mu bitundu mwe tuba tuli. Naddala ebitundu mwe tuba tuli. Abamu ku ffe tubeera around mu kitundu kimu. Kati gw'oba tomanyi n'ofuna chance ekyalirako munno n'omubuuza nti ye wano tuli mu kitundu ki, ye munno ng'amanyi ye asobola okuwa eyo information. Nakugamba ye tuli ku kitundu bwekiti bayitawo we bati. Ku street bweti. Oba okitegeera mukwano. Abamu manyi basinkana n'osanga munno oba otutteyo kasasiro n'omusanga. Funayo time we dani okubuuza madamu waakuyisa atya, oba tolina ky'omanyi kuwawa oli, mubuuze ekyo, buuza ekyamakulu. Kubeera ffenna tubamanyi bano embeera zaabwe era ajja kugamba ewe bati ayomba biki oba mukitegeere oba kiri munaabinyumiza ku ssimu. Oba funa ennamba ye y'essimu ebisigadde mu byogerera okwo. Mugambe naye gw'omanyi wano we tuli kuba muba musinkanye nga mwenna muli ku kigondi kya kasasiro kimu. Kiba kitegeeza muli mu area y'emu. Gwe oba tomanyi osanga ye amanyi. Oba mukitegeera. How long I've been me? Yeah, it's now 2 years. Oba mukitegeera. Naye nga tulina okuba ne information mu mitwe gyaffe oba nonotinga down kuba sometimes amanya g'abaana abantu ebintu byabwe bizibuzibu. Naye era still bawandiika mu luwaabwe ne bawandiika ne mu luzungu ng'osobola okukisoma oba ne bakiwandiika mu ngeri y'oluzungu though wadde okukyatula wano okibeeramu okiwuliranga ekiri mu lwabwe. Naye tufeeyo nnyo binene n'ofuna chance oba ne bakutambuzaako like out biki ababeera n'abaana sometimes bano ababeera n'abaana nga balina okuteekinga care ku baana babatwala mu zi game stations eyo ne babatwala. Kozesa chance eyo nga bakuzunza. Kozesa chance eyo n'otinga streets oba mukitegeera. Osanga nakyo kiyambako. Webale kubaako mukwano n'owamanya. Bana ensonga eyo nkulu. Mwami Juma sinnaba kulaba. Mwami Juma wangambye oyina ensonga gy'oyagala okyeyalingako naffe. Naye simanyi obuliddewa. Oyina information gy'oyagala otuwa, oyina updates z'oyagala otuwa. Though sikulaba, I don't know why. Ate nga nku updates before nga sinnajja ku live. So mikwano gyange nze nsuubira ekyo kijja kuba kituyambako mu ngeri omu oba endala. Munaye tomanya
okwerinda si buti tomanya nkya ddo tetubeeraawo ne tusabirira nti kino kituukewo naye munaye tomanya bituukawo enkya n'eggulo tobiraba oba mukitegeera so kati mu mbeera bw'etyo gye tuyitamu okusoomoozebwa kwe tuyitamu oli omwana ayinza n'okuba ali awo ng'asobola okuyambibwa omuntu omu amuli okumpi awo naye nga gamba ntandikirewa oba okitegeera tayinza nga talina waatandikira naye kiba kirungi ng'olina w'osobola okutandikira n'ogamba kati bwenva wano ngenda ku street bweti gye nalabako poliisi oba mukitegeera ba street bweti gye nalabako ki poliisi naddala abo abatera okutambula kozesa eyo chansi gy'ofulumye bino simanya mutwala baana mu kuzannya bintu ntuwe bityo osobola okukola ki osobola n'okwefuula kale bwe kibanga kikuzibuwalidde wano eno mu kutambula osobola okwefuula nti okwata vidiyo kuba ekyo nkimanyi tebakirinaako buzibu nga mutambula mu mmotoka ne weefuula nti okwata vidiyo oba okitegeera wabula gwe ng'omakinga streets oba mukitegeera mikwano nakyo kiyambako otebi I want to invite you oba mukiraba bannaaye simanyi ndowooza yammwe njagala buli omu ampe endowooza ye tulabe oba mukitegeera mikwano buli omu awa endowooza ye tulabe naye nga nze mu kulaba okwange ndabira ddala ng'ekintu ekyo kiyambira ddala oba mukitegeera ekirooso kyogerako by the way kubanga nange kyali kinkoliddeko nafunamukko obutakkaanya ne madamu wange gye nali nkola ng'alabika eddalu alina lingi ate nga nze nina eddalu lingi omusinga so what I did nalina kumuleka era kye nakola nakwata essimu yange nenkwata ne ssente zange good enough baali bakansasula nenkwatamu ne ssente zange nalina mukwano gwange bateranga okuntwalayo oba mukitegeera bateranga okuntwalayo so gye nalindaga nali mmanyiiyo wabula nga olulimi nga kye kizibu kyange so kati nakozesa eyo chansi nenkubira mukwano gwange ne mugamba nzijja eyo wammwe nangamba ojja ne mugamba nzijja eyo wammwe essaawa zino eno nansindikira location ye nze omwami ne muwa street owa taxi ne muwa street n'ekitundu n'ennyumba kwe nalindaga yalina ennamba so ekintu ekyo nekinyambira awo oba okitegeera so mukama wange of course era we yamanya gyendi yalina kujja n'ebintu netubisetulingira eyo oba mubitegeera mikwano so kintu kino nkireese sigamba nti oba nkijja mu bbanga wabula nkirinako experience ti nze kyali kinyambyeko mu ngeri omu oba endala oba mukitegeera mikwano nakirewo so ebintu ebimu basista tetulina bitwala for granted tetulina bibuusa maaso waliwo ebintu byetubuusa amaaso ate nga bye bikulu byandisoose n'okusooka ku agenda zaffe nga byetulina okusooka bifo nga tetunnalowooza kintu kirala waliwo ebintu byetuwa obudde naye nga tebitugasa oba okitegeera yes oba sometimes oba olina okwetaaga
okuwummula naye obudde bw'okuwummula nabwo bukozese bulungi. Obudde bw'okuwummula nakyo kikulu bukozesa obulungi. Mini weebale kusiima. Thanks. You're welcome dear. Obudde bw'okuwummula nabwo tubukozese bulungi tufunemu tufunemu ebintu ebituyamba. Tubukozese nga tubukozesa bulungi. You're welcome Christine. Nga tubukozesa bulungi. Tubukozesemu ebintu ebiyinza otuyamba, ebiyinza otugasa. Oba mukitegeera bamikwano. Otusobola okuddawo n'obuuza naye leero sigenda kwebaka wano wendi yo wowa. Yes ndi omwani ndi Saudi ndi Jordan naye wano wo wendi wa. Ekyo kyebuuzeemu naawe oba okitegeera. Kirowoozeko kiwetayi mugambe naye nkola naye wano wo wendi wowa bayitawo batya. Yes ndi Jordan ndi wa naye wano wendi wesawa zino bayitawo batya. Kino ekitundu mwendi bakiyita batya. Oba okitegeera mikwano. Bw'obeera ku gundi kati abamu ngenda kubayambako engeri gy'oyinza okulaba gy'oyinza okumanyamu streets just in case abatamanyi abatatera kale kutambula. Oba nga oli ku locations zino Google locations bw'osindikira muno bw'oti location y'oku Google. Ako ku Google bw'obeera oli ako ka red we kabeera era oba olaba ago amakubo gabaako nga balaga nti eno street bweti bagiyita we bati, eno street bagiyita we bati, eno street bagiyita we bati. Simanyi oba mwali mukigenderedde oba mukitegeera mikwano. Simanyi oba mwali mukigenderedde.